okimanya ekinyira bwe kyewunzika kirowooza kyekiri ku right track kyewunze bwe kino ekiraba ebintu kyekiraba upside down. Oli mumativu ne gavumenti ya Museveni engeri gyekwatamu ebintu oba engeri gye bitambula mu gavumenti ya Museveni? Nze nyinza obutaba mu mativu nayo era eyinza okuba erina ebikyamu byekoze naye Fred okikkiriza nti mulimu n'abantu abatulowoozesa nti mbi naye ng'ate bebakola bafuna nnyo. Mujjawo oba mujja wa maamawo muyite step maamawo ajja ne bamugamba nti mubi nga maama wagamba oyo omukazi mubi naye n'akuyonsa ate maamawo yennyini akuzaala n'agaana okuyonsa ani goyinza olaba ng'omubi? Kyogamba maama bw'asinga omwana obukulu bw'aba muwala bw'obalaba bonna nga beeyambudde tobaawula tosobola kugamba nti bonna bawala olw'okuba oli mukulu nnyo kwona omuto. Obuwala buba buwala n'obusajja buba busajja era bwe mweyambula ne mutabani wo oba muwalawo nkukakasa bukakasa nti bagamba ono muwala ono musajja obutonde. You cannot fight nature. Naye abasajja baali bagezi. They were so bright to say your sister is your sister and she can never become your brother. Muganda omuwala tasobola kufaanana muganda omulenzi. Kakati ne kino bwe kiri abantu bazze ne baddira politics bali gwe baakola nabo ne balowooza nti agenda kufaanana owakati gwe bakola. Politics eyalimu emmundu ne balwana ng'osobola okuvaayo gy'ogambe nti oyagala kutwala kino kye balwanidde n'emmundu ng'okitwale nga tokuba mundu. Muva mu bakuba ebikonde mu parliament okubatta obusi kuba tebalwana na mundu. Weegenderezanga nnyo mulirwana ze akutandikeko olutawo naye nga takulaga kyapa nga gw'olina ekyapa omanye oti obazze kubba kyapa kyo. Obutalwayo nti ZAAKE anoonya sympathy olw'okuba bamukubye anoonya ku bantu kumukwatirwa kisa. Oli bw'agamba nti mukazi wange ayinza okuba teyajja mu lubuto Fred naye okikkiriza nti akyasobola okuba nga era yali aluggyemu naye nga bw'alaba amuwolereza olw'okuba tewamukwata lubona kuba Abaganda bagamba nti gubakwatira mu kituli yaba omuki. Kakati ne bino ebintu tubijjemuko oluusi empalana n'okugamba nti oba ono yasinga oba ono nze siina gwe njagala. Bw'oba oli eyo oba gwani munnabyabufuzi nasikwagala naye bw'okola ekirungi nga nkikubira mu ngalo bw'okola ekibi nga tufaafaagana. Ensonga eri nti balwana endalo zaabwe naye ffe gye tukomye obbonaabona naye ekinnuma kale tubaliriza ebikola gyaffe era gye musinzire okutulaba mwebale nnyo okutugoberera mwebale nnyo mwebale eddala. Ndina omusika wa Kisirye Gwanga omukulu Falasiko tugenda okugezaako kulabika nti tuwayawaya mu kkolero bingi ebigezaako kulabika nti bitambula mu ggwanga ebyamubagudde okujja okubaako kyayogera be bamukwabo be tumanyi. Muzeeyi we omusika kati omugenzi kati omuzeeyi Kisirye Gwanga bamu ku basajja abaali banjasa biggu abaali abasajja emmekete abaali abasajja abateerya ntama nga bwayogera ku kintu wano mu ggwanga Uganda at least kibeera credible era kiweebwa ensonga era kiweebwa n'okutoka. Otwogera kati yava mu bulamu bw'ensi naye mutabani we eyamudda mu bigere omusika wa Kisirye Gwanga tune gwe tugenda okugezaako kulabika ntunyumyako naye mbuuza tubuulire mu perspective ya muzeeyi we singa mukulu Kisirye Gwanga abadde akyali mulambi ne bigenda mu maaso mu ggwanga yandibadde ayogerawo yandibadde abiraba mu perspective ki. Omukulu Falasiko nkwaniriza sebo. Kati gwe walulabeeko embwa ezaala enkoko. Osuubira olina omwana nga gwe kennyini kitaawo oba nnyoko wali musiru n'omusuubira akuleetere first grade. Kitegeeza oluusi abantu baleme kunenya bantu ate n'obusika osanga eyo enkodomali ngekubuuza kati wafuna ki naye n'ogibuuza ani akugambye nti ffe tuzze kulwanira bya busika. Naye osobola okusikira omuntu mu bikolwa osobola okusikira omuntu mu byenfuna osobola okusikira omuntu mu nkola ye. Lwaki mu baana bonna balondayo gwe okusikira omukulu Kisirye Gwanga? Anti kati ebiseera ebisinga bino si byampaka ng'olizeko bufamire bwammwe obw'ekinaku obulwanira ebintu. Tovoola ssebo. Naye famire entuufu esobola okugamba nti ono bw'aba atutte taata waffe kubanga ebiseera ebisinga wane Uganda oba mu Africa mostly Africa twagala nnyo omuntu afe afiire ddala ku musaalaba ng'ali ne Yesu yazuukira.
bwe balabayo ekisobola okuzuukiza tugeze ssenga waabwe gwe baali tebaagala oba maama waabwe bamukyawa naye ng'enkola abazungu gye balina that legacy nti omuntu oli taata wammwe oba jjajja wammwe yali mubazi waliyoko omubazi avuddeyo n'abeera nga oli bwamulaba agamba nti naye very good nti kati gwe nkulaba oyambadde ebibombola by'amagye muzeeyi yali w'amagye kati naawe oli w'amagye kati kankubuuzeyo ekibuuzo kimu kyogamba maama bw'asinga omwana obukulu bw'aba muwala bw'obalaba bonna nga beeyambudde tobaawula tosobola kugamba nti bonna bawala olw'okuba oli mukulu nnyo kwona omuto obuwala buba buwala n'obusajja buba busajja era bwe mweyambula ne mutabani wo oba muwala wo nkukakasa bukakasa nti bagamba ono muwala ono musajja obutonde you cannot fight nature. Ekibuuzo oli w'amagye oba kuba oyambadde ebibombola by'amagye? Ekibuuzo kankubuuze teriyo w'amagye asobola kwambala engoye naye nga ne bw'omukuba eŋŋumi afa ne osanga ate atali w'amagye nga bw'akuba eŋŋumbi nkambwe kino kiba kyambalo. Kale webale nnyo webale eddala. Ebigenda maaso mu ggwanga tetujja gamba nti gw'oli Saudi Arabia tobiraba kubanga oli wano mu ggwanga Uganda. Singa muzeeyi Kisirye Gwanga abaddewo kiki yandibadde ayagala kiki yandibadde ayogera. Atunule parliament nga bwetambula mu kaseera kano nnaku olw'ejjo ZAAKE baamukubya ebikonde kumutta bussi mu parliament era bwe twogera katali mu ddwaliro Nsambya. What's your take? Eggwanga we mulituusiza kubanga tulowooza mu abamu ku baalina eddoboozi mu gavumenti eno. Fa abalina eddoboozi oba muzeeyi gwe bw'okula osinga kitaawo bukulu. Fred bw'okula osinga kitaawo bukulu. Nkubuuza naye ngabana ku ebyo by'alina. Ogabana ku ebyo by'alina nti saa zino muhoozi agabana ku presidency Museveni gy'alina kubanga kati ye first son kitegeeza naye akifunamu mukulu. Tugambe nti maama wo kwegamba bw'abanga yalina omusajja ebbali naawe ogendayo n'obeera nga osobola okugenda oyo omusajja oba bw'obeera nga oli mwana wa buwala maama we gy'alaze naawe gy'obuukira. Kakati waliwo ebyawula omwana ku maama we ne ku taata we. At least they would say nti ono baligambye ono muganda w'ono naye abasajja baali bagezi. They were so bright to say your sister is your sister and she can never become your brother. Muganda omuwala tasobola kufaanana muganda omulenzi. Kakati ne kino bwe kiri abantu bazze ne baddira politics bali gwe baakola nabo ne balowooza nti agenda kufaanana owakati gwe bakola. Politics eyalimu emmundu ne balwana ng'osobola okuvaayo gy'ogambe nti oyagala kutwala kino kye balwanidde n'emmundu ng'okitwale nga tokuba mmundu. Muva mu bakuba ebikonde mu parliament okubatta obussi kuba tebalwana na mmundu. Naye gwe wali osomyeko? Of course nasoma. Omanyi obuntu obunafu nga bwe bwalina ennyo olugezigezi n'okusinga alina amaanyi buno obwanasima ndi mulwadde wa sikoseero. Akakaana koolaba omutima bw'ogukwatako wanoonyiga wano tegujja kuba. Omanyi obuntu obuzinga effujjo ng'obutalina maanyi naye ng'olina kwewaayo n'ogamba kino sijja kikola weegenderezanga nnyo mulirwana ze akutandikeko olutawo naye nga takulaga kyapa nga gw'olina ekyapa omanyi oti obazze kubba kyapa kyo. Kyogezaako okwogera nti bano bemukubira abaka bemukubira mu parliament babasookereza. Abaganda balina enjogera egamba muganda bange bino byabamanyi nti tobuukira ejjanzi teribuuka naki nanzige. Very good. Ndi sometimes tujja ntulaba ekifaananyi ky'omuntu agamba nti gw'omukubye naye ne tutatunuulira byavuddewa. Ffe twakedde ku makya you prominent journalist right? Nkwesiga nti oli prominent journalist naye abannamawulire abakola agataliiko nfuufu obabuuzaako nti yatandise ddi okuva ew'ewaka yalidde ki ng'agenda okugakwata? Ani gwe yatuukiddeko ng'agenda okugakwata?
naye ffe tutunuulira mawulire gamaze okukola ki nene embeera yatuseewo twagirabe ffenna ZAAKE yasituse ng'agenda kukola submission ye mu parliament yabaddemu n'okwekengera nti omuntu omu yabadde ayingize mundu mu parliamentary house mu kwagala ogezaako kulezinga omulala ogenda okudda mu kifo kye yabadde atudde ng'omukulu akituddemu n'amugamira ntuule n'agaanirawo wabadde oyagala akole kye yabadde alina kukozesa amaanyi okumugya waddemu atudde mu kifo kye kambuze ekibuuzo kimu mu palamenti muno balina kati gwe mubeerayo mu bannamawulire temutera kubeera nga temubula ku mikolo mulinga soda kakati kuliko ekifo kino n'ogamba nti kya mubaka ZAAKE oba kino kyoli jasi njagala kubuuza tekiriiko ne bw'oba onsanze ntuddeho kitegeeza waba wange mu kaseera ako kentuuliddewo ate bw'ovaawo olekawo akapapula nti ono mukulu ono yabaddewo mbuuza bubuuza yoga palamenti yabadde ejjudde nga talina walala wasobola kutuula saagala kubeera ku sayidi zonna naye njagala tukikwata empola tujja kitegeera omanyi oba oyinza olaba ekikonde kyo kyebakoze batya kyebakubye omuntu naye nze njagala nnyo okusooka okumanya nyinza okuba nga navudde wano wansi nga nkulinnye naye bayi tebajja bikola ki bajja laba mundu ze nkutunuzaamu oba bikonde byetukoze eki byetulwanaganye nze no kikyeŋŋamba perspective yange bwendaba ebintu bino buli omu alina kyayagala omumanya wali ayagala bamulabe nti yakubye eŋŋumi kyokka ate waliwo n'agamba njagala bansaasire that sympathy you know I want people to sympathize with me nti nze era gwe bakoze eki waliyo akaana akajja nga nekakukwakulako emmere gyokola ki naye nga mama bw'atuuka agamba wakiggo gyeko munneki naye ng'ate emmere ebadde ki obutalwayo nti ZAAKE anoonya sympathy olwokuba bamukubye anoonya ku bantu kumukwatirwa kisa oli bw'agamba nti mukazi wange ayinza okuba teyajja mu lubuto Fred naye okikiriza nti akyasobola okuba nga era yali aluggyemu naye nga bw'alaba amuwolereza olwokuba tewamukwata lubona kuba abaganda bagamba nti gwe bakwatira mu kituli yaba omuki omubbi essaawa zino tusobola be yamukubye nga ye muki ye musobya kubanga ne wali baddeyo ekimunyiiza at least yandigambye nti aa sandikoze kino mmanyi oti oba omuntu azze kundabisa omukazi gwe wabeera naye ebbanga ng'omukwana myaka na myaka nga takukkiriza asobola okujja lwakuba bamugambye genda omukkirize tubakwatire mu loogi tubakuba ebifaananyi osobola omubbako ebyapa byonna byakola ki okyasobola osuula ba member of parliament balina ekizibu asobola okyamukola obusungu kubanga ZAAKE yamutamadda naye ate okimanyi essaawa zino asobola ZAAKE ng'essaawa zino gwetwanga ye mutuufu kubanga akukyokooseza nawe n'okola ki n'osiriwala naye ng'oluusi si kyekyo kyabadde atunuulidde yabadde atunuulidde ekyo kyabadde anoonya kati gwoli ku sayidi kyosa yakubye ZAAKE yakoze kikyamu baza gwe bakubye yabadde mu nsobi gwe sayidi wawoogwa bonna basiru I'm saying bonna baki bano bavula balina family ZAAKE alina omukyala n'oli yakubye alina omukyala olinga anafuyamuko oli musomesa ayagala okujja okunoonya ansa ng'ate olwedde ogimanyi omusomesa ye muntu akugamba what is science naye nga yasuze olwedde abirivayizinga byalina yasuze abisoma byalina okubuuza buli omu alina ensobi ze ng'omuki omanyi waliyo n'omuntu kyogamba tosobola kutunula butambi obwo omanyi nti waliyo n'omuntu gw'osobola okugamba nvaako yanagamba ononkola ki tekiriyo awali omuka tewabula ki tewabula muliro naye ebiseera ebisinga mu kulwanagana kuno wabaawo kye kitandikidde okuggiisa emmere wabeerawo gye watandikidde okugula amanda n'osaba ne neyiba omuliro n'osobola okuba ng'ofumba ki naye omusiru alaba mmere gyojjula ne zino entalo ze bakola bannabyabufuzi batutama n'entalo ze bakola nze tekisinga okunnuma abantu abasinga okutaasa gwe gwe bajjamu eriiso gugenda olaba abantu ababeera mu tiyagaasi kati nedda ebimotoka ebyayaka luli waliri ku Bombo Road kyonjagala okuŋŋamba dereva ye yajja naye ani yaleeta bwe yagisuula abajja baali ba booda family tugimanyi ng'eri arrogant ne family ne muzeeyi we yabikolanga ebyo yayokyako tractor n'ama n'agikumako omuliro
naye omusajja bwakugamba Fred bw'ojja n'okuba omusajja oba n'omutemako engalo ng'abadde mu nnyumba yo ng'omusajja omutemyeko obusajja ng'abadde mu kisenge kya mukazi wo nga n'omukazi wadde baakolaganye mu kwekaza agambye ono abadde ankwata gwoba ng'oli wa poliisi oba munnamateeka teweebuuza ono yakimye eki mu kisenge kyange wange kakati ne bino tulumba entalo ze tutakola ki oba eyayiikiriza oba gwe bayiikiriza ye yaluguddemu kyogamba bw'oŋŋamba nti nviira wano akatebe kange nga sinoonya ntalo kiva ku muntu ng'olwedde naye entalo azikola ki azaagala. You get my point? Lwaki gwe obojja n'otwala akayi nga nze nasoose okutuula wate nga parliament yadde ekyalimu sitise ziri empty? Olina eddiini? Kati waliwo abajja n'akuleekaanira nze ndi wa ddiini nnyo ndi musiraamu nnyo ndi mulokole naye nga yasinga ebikolwa ebiki ebibi. Okikkiriza nti bw'obanga olinamu eddiini muggwe osobola okufuuka zolo n'okkakana osobola oli okubanga yeefuula akuwangudde naye ng'ate mu actual sense oli bw'alaba asobola okugamba nti ono ye mukyamu? Mukino ani afunamu? ZAAKE yafunamu ng'omuntu ba opposition bafunamu oba kittatana parliament? Byonna mu ebiri. Parliament kyandibadde kyakulabirako. At least these leaders would be exemplary. Leader omutuufu alina kuba kyaki? Maama bw'oba osazeewo okubeera malaaya then waki osuubira abaana bo babeere embeerera? Kakati parliament webanga yennyini etusobola otulaga ekifaananyi ng'ekyo. In fact ne babagobye wabaddeyo bannamawulire babakoze eki? Ne bannamawulire babaggadde bagade baddamu kukkirizibwa ne babagana babasibidde okumaliriza essaawa nga bbiri obazzeemu okubaggula bagade togenda na kamera n'essimu ne bazibagaana ng'ogenda na ka notebook wali mu kyemba okuwandika buwandiisi nenga tukya recordinga. Kitange yayagalanga nnyo amawulire. Do you know why? Amawulire gajjayo obuzina bw'abantu nti oli faaza agenda kugamba faaza naye nga ye musamiza awedde emiki emirimu naye ng'ate avuma maama fiina ng'ate maama fiina alinako ne bayambye gw'ogenda naani? Tugenda n'oli ayambye abantu kuba yalina kyalagawo. Kitegeeza ki? Ne mu parliament nabo kye bakola bwe mwagala tuleme bannamawulire kutuukayo wangi then mukole ebyo tuba tumukola ki naye mulinze obululu bujje mujje nga musoomooza emitwe nga mugikungunya muti mbu mwagala tubawe buki obululu naye mulwana bulwanyi ye kyokubiri bw'olwana ne opponent wo nze nfuniramuwa kuba nze mmanyirewo oba wagenda okwesimba ku muntu okimanyi waliyo omuntu asobola okujja Fred okwesimbako ku mulimu gw'oliko naye nga mwenyiiza webback myaka nga 3 emabega kyokka ffe tulaba kati ekikola ki nti mulwanaganye naye ng'ebyaddala oluusi entalo zaabwe ziviira ddala wa. If you can make research sisuubira ndi Fred entalo zino zivudde jasi lunaku lutya nti olwakunyiikirizaako n'onkuba ekiki entalo abantu bonna ng'olina mujjawo olina musanjiwo mulina ku mulimu gye mukola get to know entalo oba tegeera mu bwongo bwo kobe ng'oyagala oba tokola ki ojagala musika kuba oŋŋambye wali ti famire yaffe yali mwe mulowooza twali basiru naye ye famire emu emanyiddwa nti y'abagezi bangi nnyo olowooza nti oli mugezi wano era bw'otateekako kondomu tolina kyogenda kunkozesa kuba omusajja yagisimyeko akaki akatuli nontantiru ng'omaze funa lubuto lwose otegera nti oli yakusinga amaki naye golo walaba akaveera kataddeko nolowooza ataddeko kondomu ne bano bannabyabufuzi tukooyo tuzanyirako bwe muba nga mumanyi nti abantu babalonze okimanyi osobola okgenda ng'omwana wo mulwadde afa. Fred nkubuuza ekibuuzo njogera nga bwonziramu ku muzindaalo yasebo omwana wo nga mulwadde afa kyogamba tolina mbeera gy'osobola kwegayirira neyiba amutwale mu ddwaliro oba obiteekamu olugezigezi nti omusajja yantama tantwalire omwana wange omwana wo n'afa
mulabe w'okutwalira omwana mu ddwaliro n'okkiriza gwofuuka omusiru n'omuntu gw'ogamba nti akwagala nnyo nga talina mmotoka gyatwala mwana wa mu ddwaliro kiki osinga okukola? obuko kino kiba kyakutaasa bulamu tukijja ku butakwatagana ne tukisiteeka ku kutaasa omuntu obutakwatagana ne bujja oluvannyuma. Kakati ababalonda baagala butakwatagana bwammwe oba baagala bw'abakkubo baagala kkubo? Anti ebibalwanya balwanirira abantu nsonga z'abantu de byonna mulabiwo okyasobola omuntu yenna bw'obeera mu leader munabyabufuzi twawule munnabyabufuzi ne leader. Leadership is different from what? Leadership. Leadership and politics, that politics. Leadership is different from politics. Nti ekireese obuzibu tuli agamba kankukubire gundi ye mubi bweweetabanga mu mazina g'enkima gwatulaba suubira era n'emikiro kukoonako. Bw'ogambanga nti kanwane ne gundi oba tuwanyisiganya amayinja oyinza okubuuza omuntu lwaki wano ninawo enkovu? Golowooza ensi ekusuubiramu ki ku by'oli mu kwogera kubanga era tukimanyi bulungi mwe gavumenti mumaze ebbanga kitabo yagenda okufa era ng'awagira gavumenti tolina kyosobola kwogera kikontradictinga kyawukana ku ndowooza ziri mu bantu kuba bamanyi muwagira gavumenti openly public kyemanyi. And that's one reason why my dad used to say some people are idiots. Abantu abamu obusiru bumulowoozesa nti buli mujja wa maama we yali omukyamu. Okimanyi oli musajja sikyo? Obadde okimanyi nti mulimu gwatulaba nga maama wo yagenda okunoba mu maka nga yali omukyamu naye nga bwe bakikugamba okiwakana kuba maama we enkima tesala gwa kibira. Naye okimanyi nti mulimu abatulabaawo nga mujja wa maama we yamukuzizza yamuweeredde yakwambaza yakunaaza kyogamba bayinza okkenca ne bagamba nti yakuloga wakiti yakuwa butwa n'ofa. Bijje mu ngero oli wa gavumenti kyetubasuubira okwogeramu kyemuva ku opposition mukyo kyengezaako okunoonyereza waliyo ebintu ebimu Katonda ebintu bikusike omusiru tajja bitegeera. Omusiru ye muntu gwe bateeka nga omukyala amira piiru naye ng'amubanja omwana. Omusiru ye muntu agenda mu ddwaliro omusawo n'amugamba mukyala wo wadde oyagala omwanjula yajjamu olubuto n'ennabaana ne bagijjamu era n'osigala ng'omwanjula ng'omugabwe naakwanjula nga naye wagamba bwonna nnyanjula nga nkuzaalira omuki. Naye nga mu byafaayo by'omuntu asomyeko omuntu atalina nabaana azaala tazaala. Nekino ekintu bwe kito bwe kiri bwe nkikuddizaayo ne nkifunzafunza nga nfundizaamu abasiru ngambye nga nfundiza omuntu ayinza olowooza nti byenjogera bya butaliimu kubanga bakimanyiira balowooza we are idiots yet they are idiots. Omulala okimanyi nti akuba ejjinja naye ng'agamba ye mutuufu. Okimanyi ekinyira bwe kyewunzika kirowooza kyekiri ku right track kyewunze bwe kino ekiraba ebintu kyekiraba upside down. Oli mumativu ne gavumenti ya Museveni engeri gyekwatamu ebintu oba engeri gye bitambula mu gavumenti ya Museveni? Nze nyinza obutaba mu mativu nayo era eyinza okuba erina ebikyamu byekoze naye Fred okikkiriza nti mulimu n'abantu abatulowoozesa nti mbi naye ng'ate bebakola bafuna nnyo. Mujjawo oba mujja wa maama wo muyite step maama wo ajja ne bamugamba nti mubi nga maama wagamba oyo omukazi mubi naye n'akuyonsa ate maama wo yennyini akuzaala n'agaana okuyonsa ani gwoyinza olaba ng'omubi. Kakati gavumenti waliwo byekoze bantu mmwe tukkirize nti mulimu ensobi zaayo era ng'ensobi zaayo zigikakatako era tubagamba nti wano ne wano sinza laba luguudo nga lulimu aganya ne ngamba gavumenti yebale kola nguudo zino naye ate waliyo ebigiremye waliyo ne byekoze. Naye sagala nnyo omuntu atugamba nti wa opposition atulowoozese Fred
nti n'ebirungi nabyo babibisse. Tubalabalamu nga ebibi bikka ebirungi bw'otunula mulaba nga ebibi byekoze bye bisinga obungi okusinga ebirungi vula bagitaminga ng'embi. Kituufu naye embwa ekuboggoledde wadde teruma n'eboggola n'otegeera nti babba emmotoka yange bagisumulako akataala. Kyogamba oyinza ogigeragera n'embwa etaboggoddeeko neyeebaka bwebasi ne bajja ne bakubba ne bakukyusa ne ku mufaliso. Sometimes tulina okubaamu ng'akatoola n'ogamba naye sente za mama wange wadde nakoma mu P1 kyogamba tezaali ssente kubanga waliyo n'atuuse Makerere nga musiru nnyo nebayo abaana essaawa zino abalina ebizimbe naye nga baakoma mu P7. Tugambe nti nno bali abatalina ssente nga n'obwongo busiru kyogamba tetulinamu basomye mu paalamenti yammwe gye mulina naye nga na buli kati mukyamumulonda tanyeganga n'ekigambo. Kyekikwetera okunyumiza mu gavumenti ya President Museveni? Bennyini mutugamba mulina opposition era nange njagala nnyo opposition. Gavumenti in fact sijagalangako naye ate teri lindako ogambye otya gavumenti gwatulaba nga tonna kunvuma bya kirubyo nange sijikola ki sijagala. Nate teri kiruma muntu kujja kugamba va ewa step mother oba va ewoyo enemy wo oba va ewoyo mulabe wo agenda kuwa obutwa naye nga yakubeezezaawo ebbanga lyonna. Bennyini batugamba nti gavumenti mbi essente bazifunidde ku mulembe gwaki ennyonyi bazirinnya ne batambula day and night gwakayana nabo otambula ddi Fred wali otambudde ddi ku airport nga boy bazunga wali otambuddeyo ddi? Ntambudde ku newankubadde kya buli lunaku kiringa ekyabwe. Kakati gwe ngamba otya nti wano waliwo amaggwa awo be batezeewo amaggwa nga gwe bw'ogenda bw'olya emigaati bw'okomawo bw'ogenda bw'olya emigaati bw'okomawo. Kitegeeza tulina muntu gw'olaba ali legit mu position asobola kuvuganya Museveni oba tulina mukulembeze gw'olaba. Tulina Bobi Wine, tulina Bamugisha Muntu, tulina Babaani Bamau, tulina ba Dr. Kizza Besigye, tulina Bobi Wine bangi bonna bagwe bw'olaba tulabamu asobola kuvuganya Museveni oba asobola kubeera mukulembeze mulungi nga Museveni taliiwo. Bonna balungi naye kiri mu Bayibuli oba osoma ne mu Kuruhani nti waali basobola okuvaayo ba Muhammadi bangi ne bafuuka ba Muhammadi naye tebaakola ki? Waali wasobola obbaayo ba Yesu ne batakola ki? Naye Yesu yali atya? Kakati waliwo ne time gye tusobola okugamba nga gwantegeera kino kinootinge bulungi. Sigambye nti gavumenti njagala nnyo naye waliyo time w'ogamba nti weewaawo taata mulwadde wange naye ate n'abagendo tusikira oba entalo zikyaliwo nga ne taata waali naye nate n'abagendo tusikira nabo banoonya biki byabwe. Kakati nze nteesa bwe nti omuntu aveeyo Fred akole ebimu kakati wawe ebimusuubirwamu tetujja kulowooza nti mubi naye ennaku zino ekinnuma nti n'abajja ne batugamba gundi mubi ate nabo batandise tulaga ate ebibi n'okusinga atalwa ne tugamba nti oba omuntu akayanira essepiki nga bibiki bye babalaze ebibasingeza ku Museveni. Oli analyst si bwe kiri? Omuntu ng'akyakayanira ennyama naye nga yalidde edda nga we bayita Museveni nti alidde nnyo omululu mungi ng'akyalina ki ennyama era agiridde ki abadde mu buyinza si bwe kiri? Kakati gwe ngamba otya nti ate atannakombako yadde enkana y'essowaani abakana y'essowaani y'enkana omuntu yaliddeko n'ataliddeko. In your own words, do you call Museveni a dictator? Anti kakati kankubuulire bino ebintu biri mu sayidi mmeka? Biri mu sayidi bbiri. Agamba Museveni dictator. Omanyi dictation ya mirundi ebiri. Goyinza okugamba ono dictator mu ssomero ye waliyo ne ba dictator ku mirimu. Omuntu yenna alina mu kifo kyalimu kasita abeera nakyemalira nga tayagala mulala kubaako kyakola nga yayagala yakole buli kimu aba nakyemalira. Kakati wemba nakyemalira nkubuuza ekibuuzo olina famire nze saagala bbaako na sayidi yadde etya bw'eba gavumenti mbi naye n'aba opposition nabo tukkirize nti nabo balina ebibi bakola ne batulowooza nti ate oba waakiri ofundako ne gwe walabyeko ye mwana kubanga osobola okuba akaanako nti nja kutta akasani n'olubuto omanyi oti omwana ogenda mumuzaala. Tukyasobolera okulowooza nti ono mutuufu nate ntumaliza nga tojjusa atolwa essaawa zino bw'oba ng'omanyi Muammar Gaddafi kano Muammar Gaddafi owa Libya. Don't you think these people are crying right now?
bejjusa nti oba oli awo twandisigadde n'ekibi nti oluusi Abaganda bo baali bagezi ne bagamba nti gwe walabyeko ye muki ye mwana fundako nekyokola ki oyinza obba ng'ogamba nti luno 10 sirwagala naye wajjukiranga nga muzeeyi wagamba nti njagala ndutwale oyagala mulowooza nti amala leeta luli kuba luli tonnaba bakulu akusuubiza okukola ki 10 oli wagamba nkuwamu 5 zotolabyeko Fred ofunda n'olulwa Because ofunda ne lulabe ne government ya Museveni okujja mbuyinza lwatu tugirabanga era yajja buzine ekola byekoze abantu ne bajagalirawo ne tufuga emyaka gye tuvuzeemu ne bantukirize bajja kujja n'ebibi bana bazze nabyo naye tukkirize enkyukakyuka etuuke balabeko labo banatuuka ekisa ne bakkiriza Amini yava mu bulamu bw'ensi nga bwe mukuba kulembeze batenda okuba bine katisazo bamupraising baga byakoze bingi ne Museveni bwali bavudde buli abana Uganda bali musiima byakoze nga taliwo tumuleka ave bamalu musiima nandi nakyo sikiganye wabula kitaawo bw'abeera nga akaddiye oba nga akunyize wakoota mute naye teriyo n'abafudde nga tannaba kutuuka na myaka gy'omusubirawo kufa kuba tulina abali ku bitanda naye ng'agaanye okutuka ng'abaana basabirira akutuke batwale ebibanja naye baafa kakitegeeza na bino nze waliwo ebintu byesisa kyalina budde bwabyo. In fact I have no time for politics. Bwaba Museveni akoze ebibye bakugambako nti nze nabikola. Bw'obeera wadde oli musiko osobola okufaana tatawo kye yakola. Bw'aba taata okkiriza awo muleme ki bye yakola gamba nti wano muzeeyi yakolamu eki ensobi n'ate baleme okubikuteekako okukomerera nti gwe wabikola kati gwe amannyako gegatatawo gombe abiri nga bwe gali ega kitange akazi bye yayagalako bw'oyagala saawa zino kwegamba bannamwandu gwe wabasikira tukkirize nti gavumenti erina weaknesses zaayo era ng'omuntu kuba bantu si bakatonda era oluusi Fred osobola okuba ne famire yo n'oleka omukyala asasule landiroodi wo tuli ffenna naye obadde okimanyi nti emirundi mingi landiroodi asobola okuvuma ggwe nga ssente wazuwa omukyala naye n'azikusibamu enviiri n'otamanya ng'omumanyi wasasula. Obadde okimanyi nti ne muno mwennyini gavumenti namwe mulimu emisota. Oli mukwogera ebigambo ebyo ng'abaana emakeere bali mu kufa. Waliwo omwana omuwala eyafudde lwanjala abadde amaze ebbanga atalya atalina kyakola. Omwana abadde asomera ku gavumenti. Jjukira abaana bano basomera ku gavumenti waba akasente ke baba ka facilitation akabayambako okusurvivinga. Yafudde enjala. Bino bye bikusanyusa mu ggwanga ngo bira bigendayo bityo mu maaso gola bikusanyusa. Wanjala oyo bamujjawa. Alina bazaddewo bamulekwa. Kuba ne bamulekwa tebabayambye. Gwe nno oba oliddeko byanjawulo. Bro, bino binotinge buki? Omuntu Abaganda oli Muganda. Oli musajja Senkindu. Senkindu baba Baganda. Bagamba eyiddeko tekola ki? Naye ekisinga okunnuma nti abagamba nti we are bleeding. Abagamba nti ensimbi nnyo kye kyamazemu amaanyi nange struggle n'empumulamu kubanze ndi musajja wa struggle. Naye abagamba nti struggle bo baliddeko gwe tonnabakola ki? Tonnabakola ki? Zibalya bazijjawa. Anti kye nkubuuza kuba kati oli agambye wano toyingira nawo waliwo amaggwa ye tegamukoze eki? Tegamukoze eki? Tegamufumise. Tuli ffenna? Olina agamba nti wano wajja omuliro waliwo omuliro mungi nnyo naye nga yaali munda yeekwese gw'osobola obbeera mu nnyumba wali omuliro n'otafulumamu. Kakati na bino ebintu bwe biri ng'otonnaba kubaamu busiru bwo bugamba nti kanondeko tuula wano. Omanyi otya oba entebe eya sofa weewali ekinnya ng'ogenda kukola ki? Kugwayo wadde olabanga weewali eki essuubi lyo. N'olaba kabbenki oba buno buddesika abaana ne batuulako ng'ate weewali amaki emirembe. Tuli ffenna ebintu bino mbiraba ku sayidi mmeka? Buli omu alina byayagala nga Museveni bwe yajjanga naye alina byakola ki? Byayagala. Kitegeeza wakyaliwo era nga bw'okyogedde walinziramu ansa wakyaliwo era n'agenda okujja nga naye alina byakola ki? Wabula enjawulo eri wano nti bwe nnali ne step mother wange nafuna ki? Naye oyinza okulowooza nti ovudde n'ova we bajjula n'ogenda gye basikola ki? Gye basaaniika. Kyotegeeza tugumire mu kulembeza aliko kuba gwe tulabyeko atufugere paka waliko oba bwali yagaya n'agaani kati atutadde olwokuba nti tunnabalabako nfuga yaabwe. Bw'aba waakuvaawo era sinze namuleeta nkubuuza ekibuuzo. Nze neewuunya n'omuntu ajja n'aŋŋamba tulwanyise Museveni.
Wangira kye kizibu kya Uganda. Bwe kiba kye kizibu kya Uganda gw'osobola okugoba omukyala wonze nino omugoba nga gowa mukwana. Kakati wemba mukyala wo ng'olina mukyala we waka lwaki oyita nze mulirwana nkulwanireko ogobe mukyala wo gwe saalonda saaliyo yadde nga balwana simanyi nawe bakwata ffumu. And then you asking me please onkonkona nga neebase mbunveyo mulwanyise ate nakyo sikiganye wangi sikiganye kiringa bono ŋŋamba nti nze nwane n'omuntu kituufu wadde wabeerawo ebinyigiriza naye okimanyi abantu bangi nnyo okyasobola olwanira emmere gye muyina yange si yange yange si yange mwina ne mugifiirwa kati ekinnuma ensi zonna zetulabyeko nakuwadde example balwanye nnyo naye ate bamaliriza era nga bafiiriddwa nnyo byonna biriko nnyo 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 balwanye nnyo beewalanye nnyo naye bafiiriddwa ki bye biine mubika kati right now. Omukulu w'ekika agamba nti ate njagala tumukyuse tuteekeko omulala naye nga mmwe nga ab'ekika twagala ki twagala ffe tugambe nti tulwane singa tusobola okukuba ebintu bikyuke nange buli akuba ebyagala bye twagala tukyuke oba makubo nti mabi oba ebyenjigiriza bibi tubikubire ddala nate ekyokuŋŋamba nti tebalina kye bakozeeyo kirungi waliyo abalina amakubo ng'era maki malungi kati nabo bajje beekalakase naffe abalina ebinnya gw'olaba kibafeya. Is it fair ng'olwana ne maamawo nga oli bamuweeredde naye oli gwe agamba mutulwane ye bamuweeredde ate gwe tebakuweeredde mulwane kyenkanye. Na bwe tuba abaana mu famire lwaki babalondamu abamu kye kiri mu kulumya abantu emitwe nti waliwo ewali need abeetaaga okukolebwawo bi tebannakolawo mu Kampala makubo mabi ne bwogenda ebbali go bagakoze lwaki. Bw'obeera ng'oli wa famire omwana ow'obule musigo wandisoose osobola okubeera feya kuba onaasobola n'otutambula neyeeyiyiza nekyogamba ageewala ge baba balwawo okukola gw'atambula wano okumpi nga tolina nakamotoka yadde ka bodaboda kyogamba gwe bakolere ekkuba okusooka. Nze ndowooza sometimes ebintu ebimu biri feya naye nga bw'oba gwalengera okumpi olabanga ensobi tuli fenna olabanga ensobi. Omukyala azadde omwana oyagala baleme mwanjula naye gwe ate omugumba akyasuubiza omusajja nti bw'ononnyanjula nga nkuzaalira oyagala gwe bakusooka okwanjula. Okimanyi nti mukyalo eno mmwe abali muno abatijja yewava emmere naye oyagala amakubo go gaveeyo nga mabi mufe enjala mwekwase mbwera gavumenti ebawadde emmere ate mwagala kulima era oli omugamba okulima newakala obwala bwakuno buli kuno enjala zonna buzisunsumadde bwe buti naye kasubira wakitokawasa tekagenda wadde okwoleza muwaseemu bamalaaya instead kuba malaaya tagenda kubonyamunyumaye nti malaaya okusinga okumwanjula naye ng'era enjala olwedi zifaana za malaaya tagenda wadde okwoleza yadde akagoye. Tuli bakoowu. We are fed up of you telling us we are bleeding and mutemu bleeding. No, oyina koyogede nongamba nti nawe oli kituntundu ku struggle yo badde ogirwanira ba ngati batukula mu lutaba. Struggle yange njagala nnyo omuntu aŋŋamba struggle ng'ambulire gye tugenda okukola ate nga naye kyafaanana naye n'omuntu agamba nti gundi musezi nga yatayambadde ng'oli ayambadde engoye bosadiyaz ayambadde engoye gw'ate oŋŋambye musezi nze nange ŋŋende mukube lwaki oli musezi ng'ate gwe toyambadde kibi. Sirina sayidi ngugambye gyengwako naye njagala ekyeno kibe ekyeno n'ekyeno kibe kyeno nti ensobi za gavumenti tugizinenyeze naye nebyekoze ebirungi tukole ki tukkirize. Tuli fenna oli omubuuza nti oluguudo tebalukoze olowooza kale nga gwe analisiti wange nga gwe ategeera alabye ebintu bino nga webigize bitambula okola oluguudo kati nga weolaba wano lwammu wano olw'emakindi lwe bakoze olugu eri ku nsambya oluva eri ku mukwano wano katwe olowooza luba tutire sente nga mmeka? Billions of money. Naye oli omubuuza agamba lwaki tebakola luguudo n'omubuuza gwe emisolo owaayo ddi? Enguudo zo zino zandibadde kale kulina amalwaliro tewali ddagala tukkiriza amalwaliro mabi embeera mbi eriyo nene eddagala teririyo at least amakubo kagagaane n'ebyobujjanja bibeereyo at least biyambeko abantu okubeera abalamu. Olina bw'oba wali obaddeko ne kagandako waliwo akagera kagamba nti obukookolo bugeyaŋŋana
oyinza okikkiriza nti osobola n'obba n'ekyano oba mukazi wo oba muganda wo nga n'eddagala wadde weyinaagaana olimira naye ate lyotola byalimira lyokaaniako ennyo nti waki teyafunye ki ddagala naye ng'abadde akyaswana olikola ki amakubo gennyini nze nkirabyeko ne ge bakoze osanga omwana ng'alisima n'obupande bukolamu scrap najja kugamba natomedde wano baba bantomedde tewaliwo kaki kapande nimba kakati ne kino nakyo bwe kiri nze nkuzizaayo kiri nti oluusi bye tulowooza ffe amaaso gaffe we galaba tuteekekoko ku gaalubindi kubanga twetereeze naffe ng'abantu n'embeera ejja kyuka ebyaddala gavumenti byekoze ebibi bingi ngambye ntya bingi naye n'ebirungi era byekoze nabyo bikola ki ffe twatambulako naawe nga tuva e Kapucolwa naye twavuga twasanga road blocks nyingi naye tewali yatubbako bye twalina twakomawo nabyo tulina kamera tulina buli kimu naye nga wali we bakukwatya wadde mabira waliwo ka police station akali awo ng'olina bagamba bimpa obikola ki obiwaayo naye kyogamba tugambe nti tewali wadde omwana nga tonnamukuba nti nno ebyaddala afunye ameka 2%. Okikkiriza nti waliyo n'asemba wangiseeka kale bamuyita omusika wa Kisirye Gwanga musajja ali charismatic mu bigambo bye ali solid nnyo teyeerantama buli talina njawulo na mugenzi kati muzeeyi w'omukulu Kisirye Gwanga yava mu bulamu bwensi kati kitaawo gyali eyo ali proud of you akwenyumirizaamu olw'ebyo byokola bw'oba n'omwana n'omuzaala oba tewamuzaala okimanyi nti waliwo n'asobola okusikisa mulirwana bw'abanga ddala ajjayo kye yali ayagala mbuuza bubuuza kitegeeza the mere fact nti oli musika kitegeeza akwenyumirizaamu nze ndowooza obusika tekitegeeza bintu ng'ensangi zino bwe balowooza obusika kitegeeza nti oba wali oyagala Fred okubanga okola amawulire n'otagatukiriza kyogamba bw'ofunayo asobola okubanga ekigendererwa kye walina kyali oyinza okubugaana omwenyumirizaamu ne wano waffe tulwanagana tuli mu ntalo ono si wa kibiina bwe kiti ono wa kino naye ng'atali wa kibiina kyakuyamba ate ow'ekibiina kyo n'atakola ki n'atakuyamba tulabye abantu ng'omusiraamu takufuddeeko musiraamu